ani abawo mulimu sinza na bawo mulimu omukyala twali tulabanga ali kiri oyo mukazi mwenza atakati bwana olabi kwaba wadde sente ani ngani sagala kummanira please nyawo sente z'obwenzi kati wabadde sente n'obagula bajja kugwe batandika okutunulira ani yabala bakunze naawe basebo kunze nawe ani yabala nkome wano nze ndago obwenzi obumulage bugweyo ngende maaso ndaga ebintu byagamba Samu twagenda mu maaso bino kolola kwolo omukyala yali akulinze era n'omusanyukira bulungi nnyo era ne muyingira mu lodge nga buli tete kati osanyuse wodde waka n'oyomba ojokuse nodde waka emirundi mingi nnyo ng'omukyala bimaleyo ne mugenda outing eno si outing nga mugeza omukyala omukazi ogenda okanga mwagala ani gwa badole se kiraga nti omukazi mwagala muloji je mwagenda omulala emirundi obwenzi obukujjira lwaki naye tomuzimbira amakane mmanya muno nyina mukazi watomanyira lwaki naye tomuzimbira amakane mmanya muno tuli babiri ammanyira togenda kuntiisatiisa olwaleero musajja gwe nkugumidde ebbanga olwali togenda kuntiisatiisa shiyo emirundi mingi nnyo Samu lubuli waddanga ng'ovudde mu lodge ng'omukazi gw'omalirako obuzibu omanyi ssebo kiki yakuwa sente mufa kyokundaga ebintu nakutuma ondage katojate kulaga ku bintu byesakutumako byebyo katonda talyanguzi ate omubbi aba n'ennaku zo zaggwayo n'ez'omwezi zaggwayo omusajja gwe wayenda n'otuuka wookoma ate n'omala n'ompayiriza obusirusiru emirundi mingi nnyo Samu ng'omukazi ono omukazi omukubira bwerere naye nga gwe bulojja ogenda mu lodge ogenda n'obabiika era buli kiseera omulowooza ndimulala ayinza okuba omuntu nga tanako kyakoze kiki nali nkoze tomanyi bintu byazzaokola nagaza kukwata okukuleeta wano nga simanyi kikyokola kikyamu bakuwunziza lina wazzeyo n'obayitamu n'obasinkana n'obawa ssente kandi nebatandika okuneefuulira nze yabalaba owazi kamera zimwetega nze yaziraba lekerawo obwenzi mulaba ensonyi laba amaaso g'ensonyi olina okulekerawo obwenzi nze siri mwenzi ndowooza mulogi mwani mugenze kukubirayo kapiira bawugirayo kikyo mwani mugenze yogera ndaba buli ebigambo birina bingi leero byogera oliko ekikyamu yogera taata yogera ndaba ebigambo birina bingi birazeewo olwaleero nze bwemumaliriza nga muŋŋamba bimulage ebyo bimulage nti Samu twakugoberera emirundi mingi nnyo naye nga buli okunnyuka ng'obeera n'omukyalo ono omwagala era buli kiseera omulowooza n'onyumirwa nodde waka n'okuba omukazi wawaka nga bw'otuuka ng'okuba ng'ofuntuza kati nno musajja gwe olwaleero nkumala otambula ng'ogenda ng'ani agenda golooza bino bakulaza kati byebituufu ogende n'enkuchwa bakulaza byebituufu biriwo ebituufu binda ndowooza emirundi mingi nnyo Samu nga tukugoberera naye nga bw'omukyalo ono bw'ovaayo mugenda outing mugenda mu lodge omwagala era buli kiseera omulowooza emaali ogabira oyo tata nze ddirwe wantwala out wankaddiya n'onteeka mu nnyumba n'osuula w'okomawo ng'onzisa mikomiko olinga omubika laavu kirabika sente zange ze nawe wazaali ntono ne musobola ne mukwata ezo omukyala babule basajja mmwe sagala kunsiriwaza ndi muntu mukulu ntegeera bwe mba najja ne mbagamba munondera omuntu ono bw'ati okiwulira sabagamba ko nti ate mukoleki kale bangamba nga abantu kati mwatandika kudda kunze ku muzanyo ya kubongo kale nkumaze Samu singa wakimanya mbu oyenda omukazi wali otuntuza nga nawe okimanyi kati byokutamu mwalimu ekyobwenzi mpulira nkumaze nkukoye gwe niye gamba nti omukazi omwagala ate mukazi gwe engeri gy'owesizaamu olwayo kindagidde dda nti mukazi gwe oli muzibu nnyo oba ndi muzibu oli muzibu nnyo basajja mmwe mugenda kumpa sene zange ze nawe wasagala kuddamu kummanyiira ani gwe muzanyira ku bongo bwe muti ebbanga tomanyiridde musajja gwe ngamba gwe ani gwe muzanyira ku bongo bwe muti ani Samu ffe twakuzanyira ku bongo bino si gwe wabikola nabagambako mugende mulondoola enze nabagambako mugoberere nze kati ebyo byonna Samu wakoze byange nina mwe temuli serious nabawo omulimwe ne mbaga mugende mungobeera omukazi omulabe entambula ze bwezindi naye kakati gwe singa kimanya nti n'omukazi gwe mwenda kwate singa omukazi yakwate ku munagenda mulowooza nze ngenda kubeerawo nti kakati gwe lwaki obadde ng'omutuntuza ng'okyamwagala omukazi tawulira oyo gwe mulaba naye kati mwe mwagenzeeyo mwazze kati singa ebintu wandibadde tobinagamba bimulaba kakati gwe ani yamulese si gwamulese okimanyi nti n'omukazi omuvudde wala si gwamulese okimanyi nti n'omuvudde wala ani yamulese katugende wo kasita ndi namulese kundaga byange
namulesa kundaga byange wena bamule munagamba konti no mugoberereze ekizibu ekikuliko wamanya nti no yenda ate kati omukazi n'omuteeka nyenda ki wateeka mu bino nyenda ki wona birimba omukazi ngo kanga mukazi wanga avuddeyo mwene tutukeka mukazi wanga avuddeyo mujja kumbuulira sikufuta okugamba nti n'omuteekemu ani agwalinze ebintu bino nabadde njagala bikulaga ng'oli weka gwosikoolesa nabagamba genda kugoberera oli so sinzi obulidde buli kimu ne tukiganako bulungi naye kati mwani abatuma okujja okugoberera nze ekitegeeza yabawa ssente ani atuwa ssente omukazi yabawa ssente ne musalawo ne mukyusa ate kati oli wano weegonzagonza ate biki simanyi ndi mwenzi Daphne. Bora byondetedde. Ate nkuletedde kino ekyo mukazi. Daphne. Omusajja gwe. Daphne. Musajja gwe. Nkugambye vina nakoye. Gende. Bora musajja gwe byondetedde. Ate nkuletedde byondetedde. Musajja gwe mukazi onama Mulabye mulese gwe ngamba gwe damu mulabye mulese nze nagambo yende olabye ondetedde nze nagambo yende olabye ondetedde mukwate bula siko badde ngo mukwa bulijjo ate nga mukuba mu bagamba musajja gwe kunganya muntu wote sala magezi kono ngoza mukazi wange mu mbeera gwe nyawashe mwina magezi dadala muli mitwe jammwe mwe watunula Daphne. Nemwe. Njagala mukazi wange. Daphne. Kugambe njagala mukazi wange. Daphne, mutakola ku nsobi jemu nkunnyonnyole. Daphne, nsobola okusaba obusibi. Kulawo nkunnyonnyole nange ndi muntu nsobola okweyogerera. Ate kati ngende ndagewa. Nawe ze sina genda gakono waka wange. Kati kwegala ntambule ngendewa. Vaayo nze nkunye tewali malaayi ezo ngambe bakola ze bya bulimba. Kati goloza ifa tulabigatta bulijjo. Nde siri mwenzi jangu soko mpomo nkusanku nnyonnyola ulize bulungi ne kati ndeno nyombera ku luggi gulawo enewe kale nakola ensobi toli mwenzi naye gulawo bannange Daphne kati mazima abana banakuma ogenda bagamba otya nayenda wankwatako jangu nawe nkunnyonnyole bulungi kale nsonyiwa sigala kiddamu nsonyiwa ne nawe gulawo Daphne ne lwaki tompuliriza kyenkugamba bino bena mwe mubireese tubirese nze nagambo yende ate bagenda nali mubwenzi muntu kuba nti nakola sente Daphne. Oh my god. Ebiseera ebimu ebigambo bimbula ebyokwogera. Ne ngamba oba kati bino mbitandikirewa. Naye
fenga bwe tukiri nti noffe tetwekubira side ebintu ebimu tetusobola bireka tetusobola okuleka any stone untouched ntutuzuula amazima gonna omwami nga bw'omulabye yajja n'awaaba nga atuntuza omukyala kyokka ng'omwami mwennyini ate yakola ebintu ebitasaanidde wabula eno program teyina wetagenda kutuuka teyina kwetagenda kuzuula nagamba okuggyeko ng'oli kabaka oba ng'oli president abasigadde era mulindirire waliwo abantu kye bansaba omanyi lwaki kyaki ennaku zino zeevumbulidde okuleeta abayimbi ne bannakatemba omanyi lwaki buli pastor kati ayevumbulidde nga abayimbi ne bannakatemba baleeta omanyi lwaki kyaki zifuuse ebivulu ekyo kyonna ndi mukikolako era ngenda kubanga nkikuleetera wano ku Believe TV ku B24 otherwise mbeerawo Maruka Kande the unbogeable nagamba nti no gwe wena waliwo bamaseeka bangi nnyo abasawo abaganda gwe bw'obeera ng'oli musawo muganda oba ng'oli seeka nga weekakasa mbu byokola byonna jangu wano ngenda kujja nkunoonyerezeeko bw'obanga kyoyogera ge mazima ngenda kujja wano ngamba abantu bw'oba ng'oli mufere era ngenda kugamba abantu nti n'oyo seeka oba oyo pastor oba oyo bishop oba oyo ani mufere ago gwe mulimu gwange ngenda kubazuulira amazima wabula gwe teweerabira nti program ebeerawo buli lwakubiri ssaawa 5 n'ekitundu ez'ekiro kasita emitwe 10 gigwa era neddibwamu enkeera olwokusatu ssaawa 10 paka 11 nga ne tulyoka tugenda cheza program tova ku B24 abakozi ba B24 mwena mbatumiddeko until next time